mbuuza muzeeyi n'akwata Sobi n'amukwasa kano kaka bagenda bino byonna bye baateekanga ku kaka simanyi biki kaka yandikoze kikaka yalina Sobi ku order of the president ebyo simanyi bawandisa banamulye Sobi kati yamanaginga simanyi yamanaginga nze nagenda mu safe ezo safe house ezogerwako nazigendangamu nze nazigendangamu kankubuulire kabereye ekyengera nagendayo abaana abandaba ku TV benasanga mu safe house ekyengera mwe benali mmanyi abaana ba ghetto boy benali mmanyi mwenna salagira ne babata sabateka ku list buli gwe nali mmanyi benasanga ngamba manyi mu safe house ekyokuiri baana mwe njagala mwogere benasanga mu safe house ekyengera kumwenna waliwo Sobi gwe yakuba ku kibooko kumwenna n'akalembeza ke mwali mufuna tekaliwo kulwa Sobi kumwenna omuntu yabateranga yakabega teyali Sobi nze nagenda okujja okuba akisesinga okubasanga mu go down mwaba musinze nabulira ne family zizammwe nti gye muli mmwe abandaba olwaleero kati olwaleero Sobi muzeeyi n'akwata Sobi n'amuwa kano bagenda era Sobi yasulako ne mu hoteli okumala emyezi 4 nga kano bagenda yagisasula Sobi yali ku protection yali n'amukwasa kano bagenda yali director general ISO for the reason muzeeyi n'afuna kyonna kye yali yeetaaga kye yali tamanyi era bwe yamala okufuna information n'akola changes ze yakola bine mu safe house twakolanga naye screening n'ataasa abaana ebyo tebabijjaayo nti how did we manage abo bonna abaana kankubuli abaana obalaba abali ekalangala bali badde bana okufa baafa bali badde bajjudde mu luzira twabatwala ekalangala nga balya fish obo kitegeera nga bali under Sobi nga bayisa bulungi tebayisa bubi teyabina bikolobero bye bakola obo kitegeera ababbi bameka abava ku mububbi kulwa Sobi abatemu bameka olwaliro be muyinanga mubakozesa kulwa Sobi abatemu bameka olwaliro nga mubambaziza bali mu office za government kulwa Sobi how many criminals olwaliro bameka abali mu uniform ya police bakama baffe abali mu bitongole ebyenjawulo mulekerenga okututuma emirimu gye mutasobola kukola bwe tumala okugikola ne mutuyita abatemu mulekerenga okutuwa assignments ne tumala okuzikola ne mututeeka mu red book zammwe n'otandika okuntya n'otandika okundaba ng'omutemu kubanga wantumye ky'otasobola ate ne nkikola successfully. I'm a victim. Lumu kyannuma oli nakola statement nga mpulira nagamba omusajja oba nange bwajjanga ayogerere ng'eyo kyayaga ompita omutemu. Lwaki ompita omutemu? Ng'ate yakutumye. Gwe lwaki ontuma byolowooza nti tebisoboka? Kino ekintu nkyogera bakama baffe mulekerenga awo okututuma bye mutasobola kukola bwe tumala okubituukiriza ne mutuyita ababi. Sobi byalimu bye mwamukozesa temubibuulira abantu yabikola successfully. Naffe bennyini ayogera nammwe bingi byenkoze ng'omutima gwange tegubikkiriza kuba nakulira mu ddiini. Bingi byenkoze nga ndi musiraamu nga tebubikkiriza nekola ebintu nga ndi mulokole nga tebubikkiriza naye nga bye nnina okukola. Nze kennyini ayogera nammwe nga bye nnina okukola. Nsanga olwaliro abantu kisubire baŋŋamba ebintu bye nnakola nange ne neesika nga nze nabikola ne mpulira nga nswadde. Kale bambi nange abandaba nange kambeetondere bambi mutusonyiwe nange munsonyiwe nange nnyina abantu be nalinnyako nange nnyina bye nnakola naye bannaye mutusonyiwe. Eno gavumenti yaffe naye bakama baffe bingi bye batukozesa bamala ne batwegaana bambi mutusonyiwe. Ne Sobi wange bambi nkimanyi ti naye is a victim because yakozesebwa ngalowooza tosanga munnange baali basiima enkomerero ye mugirabye nange simanyi yange bweribeera naye mbasaba mutusonyiwe right from the bottom of my heart. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Mutokambali gwe ndi nayo nako olwaleero
tugenda kubanga tuwaya Dr. Mutokambali ndowooza ojjukira ebiseera ebyo so gwe ndi naye ngenda okubanga mpayamu naye olunaku olwaleero nate naye ng'okumuleeta olunaku olwaleero y'omu ku abo bakwano b'omugenzi Sobi Pade Sobi eyattiddwa oba eyattibwa gye buvuddeko yattibwa atya twabalaba baali bagenze ku ttaka erimu nga bakuuma bali awo twagenda okuwulira nti yattiddwa waliwo bingi ebikyewuunyisa bannayuganda nti ebiseera ebisinga mobu bwe zibaawo olaba obutambi obutambula nga bulaga omuntu bwe yattiddwa bwe yakubiddwa biki ebintu ebifaanana bwe biti ku Sobi tewaliiwo katambi ke twalabye okujjako okulaba omulambo wali ogwattiddwa okutwalisa wamu so ndiire mu Mutokambali bwe tugenda okubanga tuwayamu naye olunaku olwaleero tulabe nate ki kyagamba ye ng'omukwabo ababadde bakwano ba Sobi kumpi buli katambi kenda banga Sobi alina waali alina kyayogera musajja ono mulabawo era y'ensonga lwaki muleesi mpulire kiki omukwano gufaawa ne Sobi biki bye babadde bakola era Sobi atuuka atya okufiira mu mbeera bwetyo gye yafiiridde musanyusa okulaba Mutokambali nange nsanyusa okusanga muganda wange mbuulize ku bannayuganda abannayuganda batulaba happy new year mbebaza okubanga nebaza mukama okubanga batuusizza ku mwaka omupya twebaza mukama atukuumye abalwadde mukama abasuuse abafudde mukama abawe ekiwummula eky'emirembe ate nsaba mukama abantu abalwadde abali obubi bw'abanga wakujja mu bulamu akuggyemu olemena kuyingira mwaka gujja kusumbuwa abantu ate bw'aba wakuwonya akuwonyeza eddala ebbanga libadde ddene kyoliko ennaku zi muganda wange mbuzi olw'ensonga nti man is dynamic man is dynamic muntu tasobola kubeera wamu twabeera nnyo mu byobufuzi ate naye kirabika tetwali bannabyabufuzi twakola nnyo ne bannabyabufuzi era twakola nnyo ebyobufuzi twabawerekera nnyo ne babeera nga naye kirabika omu ku bantu abateesigwa mu nsi ye munnabyabufuzi munnabyabufuzi teyeesigika ofunda ne Sobi osunda ne Sobi so kikyoliko kati era tuli mu kukungubaga olwa muganda waffe Sobi olw'enfa gye yafaamu like any other Ugandan first of all nze ntunuuliranga Sobi nze nga yali amanyi ku Sobi namanya Sobi way back nga mwena temunnamutegeera yes kubanga nze ewaffe wali ku Martin Road oba olaba Quality supermarket kati awo batadde parking eyo fulaati gye bajjawo we wali ewaffe Kampala y'ebiseera ebyenjogerako eyo ey'edda yali kyali ekibuga ekyalina abantu abalina kye tuyita integrity kyalina abasiraamu abalina integrity kyalina ebintu byakyo nze nkulidde mu busiraamu nakula nga nsalira ku Alidina guli ku Rashid Kamisi nga Juma tugisalira ku muzikiti ogwo gwolaba abayindi gwe babaddiza otwali tugusalirangamu yali chairman waffe yasooka okubeera chairman w'erosi wano yali mukyala Bidandi Sali kakati Sobi mumanya nti Sobi be bavubuka ababeeranga mu kisenyi ekisenyi ekyo kyalingamu ebitoogo era nga ffe waka emigo gye twakubwanga nga bakumanya nti wayise mu kisenyi olw'okuba engatto zaakulopanga awo we mulaba New Olodi Park awo mukona kati uva waliwo ekizimbe kiriko supermarket bagita hypersonic oba hyper biki kakati ekizimbe ekyo olaba kakatale tala akali awo awo walingawo paaka y'ebiroole bayitangawo ku biroole awo nawo walingawo engeri y'ebitakataka nga nabyo okyafuwalirawo kati nze njogera ku Kampala eyo akazimba awo waliwo ku Blue Room twazanyirangawo edda walingawo gino emizannyo sikyagiraba nakugiraba ku Blue Room awo labawo awo waliwo ekizimbe mu muzannyo ku Blue Room waliwo ekizimbe ky'omusajja bamuyitanga Kananura oba naye yakigula buguzi kati awo ku Blue Room edda abayimbi we bakuŋŋaaniranga bano abayimbi baserebu b'ebiseera ebyo naye walingawo emizannyo olwo guno omuzannyo gwe bazannya nga bakasuka sikyagulaba ennaku zino naye awo emizannyo egyo we gyabeeranga era bayitangawo ne sinema kati ngaawo waliwo akazimbe ka kitaawe wa Uhuru ono Uhuru mmeeya w'e Kampala
Tegera wao. Awo bayinawo kakaka. Ululumu wegwerako. Wegwerako bweti. Aha. Era ba Uhuru ne Baganda be nabo twakula nabo naba Uhuru abo nabo bakulidde kugundi awo ku Martin Road. Kubanze family ya Uhuru njimanyi. Kati buli kintu kyonna ekisinga Kampala kizze nkiraba kubanga Kampala nze no Kampala eriwo sije mmanyi. So Sobi omutegeera kati Sobi musajja muntu mulamu. Kati Sobi saamutegeera mu buntu bulamu. Sobi engeri gye twali abaana ab'essomero ng'ate tuli baana bato. Si kwewaana naye ate twali tuva mu famire eziyimiriddeko ezitegerekekako kubanga kati nze nali mwana muto twatwalanga emmotoka wano we batadda kati wano ku Old Camp waliwo gye bayita wano Old Camp waliwo wano we batadde akatale kati we bagulidde abantu akatale walingawo oluzzi walina Bagereka Primary School walingawo oluzzi olwo lwalingako washing bay katwakeeranga ne tuleeta emmotoka okuzooza awo ezamuzeeyi n'oleeta emmotoka okuzooza awo kati nga Basobi bananyini kisenyi ng'ekisenyi ekyo kirimu amayuuni kirimu biki mulimu nga ghetto yenyi it was a real ghetto anyway kati Basobi twabatyanga nnyo those were the bebali ba threat eri us ebiseera ebyo nga ba threat nnyo gye tuli kubanzi jukira lumu nali nva ku ssomero waliwo we bayitanga ku Katuba olaba wano Hamu wazimbye kati olaba wano bayita kumwita ku Hamu ekyo ekisaawe kyenna kivubo edda kyalina omulyango ogw'emabega ogwali awo walingawo obutuba bayitangawo mu Katuba kati nze ndi mwana yasomera mu Godown William Street obusiramu bagiyita Masjidi Nur ogwa muzikiti baguyita Masjidi Nur nasobesebwa Sheikh Ayubu Kirevu yafa Sheikh Kasujja wali Murutona omuganda wa Kasujja bana bali eruzira be batusomesa kati nga wemanya abaana abato twatolokanga mu Godown ne tujja ne tuyita kati we mwazimba Gazaland simanyi nakumanya ngeri gye mwatubba mu poloteyo ne muzimba mu Gazaland kubanga ako kaali katimba muri babbi ate kati mwadira mu kyaleeni ne mugizimba mu ekizimbe kubanga yali leeni eyali egatta mini price walinga bojjawo nova ku mini price ng'okulosinga awo olaba Gazaland bayitangawo ku katimba kati n'ogwa ku William kati ku William era ng'okulosinga n'ogwa ku Wilson bwe baali bakola ekibuga bwe bati kati olwalire yali leeni neebuuza okulaba ng'erimu ekizimbe era awo walingawo omuzikiti omulala William kwaliko emizikiti ebiri ng'ogyeko Masjidi Nur waliwo omuzikiti omulala waliwo awo ekizimbe ekiwanvu ky'omusajja gwe bamuyitanga Mubaraka fe twakula tuzanyiramu ekyo ekizimbe kati ku ssaawa ya Magharibi nga baaziinye Allahu Akbar kubanga jjukira twabeeranga mu Kigodown awo ku William Street ng'omalawo n'omwaka nga tomanyi kiri ku street obusiraamu kankubwe bwe wabanga waliwo abantu abakambwe eryo eddiini be basiraamu nze nalina imaani omanyi nze nakulira ntya Katonda nalina imaani nga ne bwembe enjala ennuma kisubi n'endaba olukulumiro nga lugudde ate ndolonda n'enzija ndukuwa so bwe ntyo bwe nnakula kati Basobi twakula sigamba nti mikwano gyaffe naye nga tubatya bayina gurupu Basobi bayina gurupu Basobi simanyi abalala bayita waliwo akabuka kakaveeyo Kinya simanyi bakayitani so kati Hamu yabakwatako abayaya abo Hamu kati yabayina era bw'otunuulira security ya Hamu olwaleero emukuuma Hamu yakola kinene nnyo okurehabilitatinga abaana abo ate ng'akozesa Sobi era Sobi abantu waafiiridde bangi bamusalidde omusango naye nze yamanya Sobi kye yali ne Sobi kyabadde Sobi kyemmanya ali mu ggulu Katonda tasobola mutamu waggulu ibe amalayika bamusomera nnyo wasonyiwa dda ku bikolobero bye yakola bwe babanga bamalayika ebiseera ebyo bali balikodinga bulungi likodizize kati ate we bagenza okujjayo zino ez'olwaleero automatically eggulu abadde ayina passmark abadde ayita ogenda mu ggulu Wanze nkugambye nti Sobi okuva lwe namumanya samumanyako ng'omulungi never kwa kwemba ntunulidde Sobi mulabanga atali mu myaka mingi nnyo kuva mu gyaffe anti kati olaba tali mu myaka anti kati kiri bwe kiti gwe bw'obanga oli mwana wa ssomero atasoma ye aba wanjawulo ku ggwe ne bwe muba muli same age nti ffe twali ba student bo bali ba hasora oba okitegeera ffe twali ba student bo bali ku street nga bo we ba threat gye tuli bayina obunyama bayina emibiri oba okitegeera they were no sense bali ba smoker bali ba ki oba nfuna kati omwana w'essomero ne age mate wo
nga tasoma nga gwosoma mwawuka kati kankuwa ekyokulabira ko waliwo obwana bwe tulaba buno obwana obulonda kasasiro obulonda amacupa because abaana abo basiba bagubye omulaba n'olaba ng'obaki naye nga some of them they are very young kids tulina bano abaana aboonoonesa abaana abawala n'osanga akaana akawala keeyambazza mini keeteze keesibye obuviiri nga kituufu mwana muto naye ng'ebikolwa bye tatya abantu bakulu asobola okweyambulira abantu ebikolwa bya kikulu naye nga mwana muto so tulina abantu abakuze bwe batyo kakati Sobi nze nenzija mumanya bwentyo nenzija mulaba ng'aguraduatinga n'awasa yawasa omukyala we gwe mmanyi yali boxer. By the way Sobi baali ba boxer mu kisaawe ky'e Nakivubo edda ekisaawe ky'e Nakivubo ekyo woolaba oyo hamu waazimbye amaduuka gali akatunudde mu Kisenyi mwalingamu ebituli oba buyita obumooli nga bano abazannyi b'ebikonde babondya bwe baba bali eri mu training nga osobola okujja n'oyisa amaaso mu butuli n'obalengera butegeera obalaba nga bali wansi obumoli bwali obujjukidde obumoli bwali wano kati fuobere eno nga osobola obalaba kati kyenzijukira awo KBC we yali exactly kati abamu abali mu KBC be Sobi abo bonna ekikoosi ekyo nali nkiraba kati jjukira naye nga ffe tetukkirizibwa kuyingirayo ffe tetwali baakakole bali baali baakakole kakati nga mulimu omukyala yali w'amaanyi giant era kisemanyi ye mukyala wa Sobi official wadde Sobi yafudde bano bonna babaddewo abawuzi b'obunyama naye ffe mukyala Sobi official tumumanyi yoyo boxer era n'abaana abo abakulu yabazaala era yawangala naye ebbanga ddene y'omusajja oyo omukazi yatoba ne Sobi kubanga Sobi yafunanga ebizibu ne bamusibanga mu makomera ne bakolanga bikinga oyo omukazi yatoba kuba omukazi ate omukazi gwe njogerako tamanyi na Sobi oli ayina height oli omukazi yali tamanyi Sobi oyo boxer simanyi aiza mu Uganda yavaamu kati waliwo n'omukazi omulala yali sergeant yali sergeant nga mukazi muwanvu bwati mulungi mweru naye nga muzibu nnyo abo baali bazibu nga bakube twabayitanga bakubi ba ndondi ekigambo ngumi olulimi tetulumanyi basiteboni babondya twakula tubayita babondya kati n'oyo omukazi yali bondya kakati Sobi ne mumanya bwentyo kati awo mu Kisenyi kati of course naffe bwe twagenda tukula tuvudde mu byamasomero tuli baana basite ne tutandika okulumba Ekisenyi olonga mu kirumba koki birungi kyebirimu nedda kaakati nze jjukira nti nze nkulidde mu corridors of power nze nabeera n'omusajja gwe bayita Kakooza Mutale kati Kakooza Mutale yatudiployinganga nga kati nze muntu akuze nga bwe nva ku ssomero nzira mu office bwe nva ku ssomero ngenda wali Haji Moses Kigongo ku office bwe nva ku ssomero nze natandika okubeera nga bwe nva ku ssomero ngenda ku kye bayita NRM Secretariat mwe bakisubi eyasooka temugimanyi NRM Secretariat eyasooka yali awo opposite parliament nga tugisharinga ne Minister of Education ekyekizimbe nga watuulawo ali Haji Moses Kigongo eyalinga Secretary General ebiseera ebino tetwamuyina twayinanga gwe tuyita NPC by then yali leeti wa Pakabulo nga tuyina afande Masiko olwaleero ndowooza Major General by then yali la captain nga ye Deputy Director Office of the NPC nga afande Obiga Kania ono abadde Minister wa Internal Affairs ye yali Director Research nga Mulindwa biri mu maaso ye yali Director Youth Matia Kashayija Minister wa Finance by then yali Director Mobilization kati njagala nkubuli nti eno yes abo bonna manyi gye bava gye nvudde waabwe ne baguletuweti ngokutuuka kweyo Secretariat yavaawo naye bakyaliwo abamu bakyaliwo bagiseddunga we bali nedda kati bagiseddunga ate bo tebali part of the Secretariat yo yavaawo bwe twavaawo ne tudda wali Office of the Prime Minister we twateeka Secretariat kakati eveewo egende ku Kyaddondo Road we twava tugende kati nze nsobola okugamba nti NRM Secretariat ng'ogyeko ali Haji Moses Kigongo ze tewali muntu ayinza kugamba nti amanyi NRM okuginsinga tuŋŋamba ki tetaliiwo
mu byafaayo kyova olaba nti ndi omu ku bantu abanyiivu ate abasanyufu kubanga nze bwe nyiiga nnyina ensonga lwaki nyiiga ffe ekintu tetukibuukidde oli munyiivu sini munyiivu saala gendayo tunafuna olunaku nayo netwogerayo nemmanya kubanga nzijukira bulungi nnyo ebiseera biri wajoogereranga nnyo kyesi kyakuwulira sirina nawe nkyakulengera nti Mutokambali wuuyo ali mu kudefending NRM najoogera nnyo nenjagala nnyo kati nensanyukira nnyo saafunamu kati nensalawo nenyiiga kuba musanyu tetwafunamu twasanyuka nnyo netujagala nnyo netugiwaana nnyo netutafunamu kati netusalawo okunyiiga so byono mu biseera bye ebyobuto njagadde nnyo okwongera okumumanya nti biki bye baali badiringamu era yali musajja nga bwe bamwogerako kati nti yali mubbi kiki ate by the way si kumwogerako bwogezi ye yeeyogerako agamba nti omukono gwogwo ye gwe gubadde gumuwa ekyokulya kakati Sobi 1 nti yayogeranga omanyi omunansonyiwa omuntu alakinga ennyo education ye oluusi ayogera ebintu bye nga bwasanze ekyawati mu Uganda twalina ekintu twafuna ekintu etuyita branding bwetunulya abaana abali ku TikTok bye boogera si bye bali nebye beeyita si bye bali oba okitegeera kati abantu bajja ne bafuna ekintu ekyo ku social media nti mbadde nga ntunuulira Sobi nze nkugambye nti mmanyi Sobi ebituufu bye naye obubbi bwe n'angozeze ddala sizimanyi ekisooka kiki kye mmanyi ku Sobi nti Sobi y'omu ku bantu abasinga okuwalanibwa ababbi yes ababbi ku 100 mu Kampala 9 babadde tebaagala Sobi kuba badde ababba ate olw'ensonga nti Sobi tabangako mubbi Mutokambali yoyogera Sobi no listen to me Sobi tabangako mubbi w'abantu Sobi abadde mubbi w'ababbi yali mubbi w'ababbi okugeza Sobi kubanga kitono record abantu mwogera bingi kitegeeza ki Mr. Kisubi nsaba omuntu aveeyo mu Uganda atugambe nti yakwatirako Sobi ku scene mu action yonna ku scene tekibangawo Sobi tamenyangako ku nyumba ya muntu Sobi abadde nga agenda ku bivvulu nga ye engeri gyakuze ng'alaba bakrimino ng'abamanyi ng'akimanyi nti gundi mubbi Peter mubbi Jime mubbi gundi mubbi kati n'amanya nti ku kivvulu bwe kiti wajja kubaayo ababbi nga so aba-identifyinga kakati nga ye agamba nti mbawa protection we mubbi ebintu mubireete wano oba okitegeera naye nga Sobi y'omu ku basajja abali abatiitiizi naye nga tosobola kumanya butiitiizi bwe okumanya yali mutiitiizi nga talumba fronti kakati nga ye agamba nti mbawa protection naye mwe mugenda ku fronti kati nga abaana bwe bavaayo ku fronti bamaze okuleeta ebintu abamu nga babimuteresa naye nga gwe akitegedde nti gwe omupinga tobireesa ate oli mubbi kati Sobi ye yabbanga babbi ng'akusalako era Sobi yasooka wange okumanya nti mubbi wali nti ye mugenda kuyita wali kati ye n'agenda n'ababe n'ateega kati ye ng'ateega ate mmwe abava okukola ki okubba bwe bwali obubbi bwa Sobi and that's why Sobi bwe yakwatibwa ebyo byamuteekako byonna baanoonyanga abavunaana Sobi fayiro zizaabula tebaalabika kubanga amazima tewali mu ababbi baali tebasobola kugenda kugulako Sobi miki misango nti yatubba ng'ate nga nabo baalinga babbi naye nga in the actual sense Sobi toyinza kumubala mu babbi naye erinnya lye bwe abanamule mwakola erinnya lya Sobi ne mumutumbula mu bubbi naye nasalawo okukyetuuma naye nasalawo Bakanga nasalawo Batiisa twattanga abantu twakolanga biki kyasi naawe byali biwaani yattabaluwa okakasa yali luddawa mwina mbataze mumuvulana omusajja ayogera n'okwogera n'agamba nti sente za Starling Bank simanya alina byayogera mu bubbi obwali wali nze nalimu mu bubbi obwali wali alina ne byayogera nedda yalinga abagamba bwati mwamufunanga bubi yabagambanga nti emisango mingi katika nkubuulira amazima Sobi yalinga abagamba nti emisango mingi eginteekeddwako kati nze kankuwa ekyokulabirako sekiyite eno ogiraba eno sekiyite yaffe etegeera ngezi kati nze abo bonna bakrimino ba Sobi babadde nga babatulakinga nga mu sisitemu zaabwe batusangamu ezaffe oba okitegeera namwe babayita naye nga nze tewali yali ankya no they know who I am they know who I am can you accuse me am I a robber kubanga mukutta ababbi 8 mu Uganda tewali yali ammentioninze so by virtue of my work I relate with them. That's how. Because you cannot fight crime without using criminals.
There is no way. Ekyokubiri, information gathering. Tosobola kubeera nga abantu obejjako n'ofuna information. Kiringa nze njagala nnyo omusajja Pastor Bugembe. Pastor Bugembe omusanga ku bivvulu. Lutalo n'ata akazindalo Pastor Bugembe n'akikwakwata. Ye kakikola. Kubanga bakulimino abantu abeetaaga enjiri, abeetaaga okuwulira ekigambo, okulyowa, beebo bosanga mu bivvulu. Kati gwe omusumba yeeraga nti ogenda kugenda mu ki, kankuwa ekyo okulabirako muganda wange. Olwaleero okufa kwa Sobi kwalina ebintu kwe byaleese. Bw'okimanyi nti okufa kwa Sobi gwe bakondeminga, abantu bangi basubiddwa eggulu kuba okufa kwa Sobi, obadde okimanyi? Ntegeeza ki? Ebyawandiikibwa bigamba bitya? Tosaliranga munno omusango so that tegukusalibwanga. Ebyawandiikibwa bitugamba nti yaleka 99 n'anoonyeemu eyakola ki? Eyabula. Sobi nga amaze okufa, nga Sobi abadde yalokoka nga yeenenya, nadda ku TV n'adeekere nga Sobi abadde mulungi nnyo okusinga bana ababba ssente z'eggwanga nga bali mu masuuti nga batambula n'obugombe nga tebeeyogerako, abadde mulungi nnyo okusinga abantu abazimbye abavuga emmotoka ez'emiliyoni 800 nga babba nzimbe nga batulaga nti bakozi naye nga balimba. Sobi buli kye yakola, ebyawandiikibwa bitugamba bitya? Katonda agamba mu byawandiikibwa nti omuntu yenna bw'alirako ebibi bye ne yeenenya nadde eri Mukama Katonda nankowoola nange ndiwulira nga mpita mu ggulu n'ennyanukula okusaba kwe era ndi muddamu. Sobi abadde yeenenya naye ebibi bye nadde eri Mukama Katonda ne yeetonda n'amusonyiwa era n'amukoowoola. Sobi abadde asaba Katonda nga amuwulira kubanga abadde atambulira mu byawandiikibwa. Omusajja oyo abadde yalokoka. That man has been a good guy. Kati kankulage bwe mbanga omuntu gwe nalinga nkulanga muddukanga mutya nti ntuuse ku extent nze kankubuli abantu twabakolako mikwano because twali tubaagala but twabakolako emikwano for our own safety. Nze I must tell you the truth. Nze nyina incident eyantukako mu Kisenyi. Nze mu Kisenyi awo waliwo emmotoka bazita Elgrand zaali zakajja Elgrand nga nguze Elgrand nga mpya nenzijaawo mu Kisenyi because toyinza kumbuuza lwaki najja mu Kisenyi. Kisenyi is my village, is my home. Kuba n'essimu gye nnina olwaleero nze gye nkutte 772 nze nyina obujulizi bwe nyina ku simu yange nti obukulembeze bw'Ekisenyi nga bukulibibwa omugenzi Mutebi be banguya layini yange nga babbi banzibyeeko layini banzibako simu yange ku Namiremberero. Tujjukira edda twasibanga wano obusawo bw'amasimu banzibako akasimu bwe babi bakasimu kange netusalako Ekisenyi kyonna enkera tukisalako. Kati bwe tukisalako chairman n'atugamba ababbi abategedde ababbi n'abagano batuwa naye ababbi baali bamaze okusula layini yange essimu yange n'enjifuna bagireeta ero sinengulira layini bwe bukakafu bwe nnina. Kati abantu abamu tetubadde tubakozeeko mukwano because tubagala nnyo but for also our safety. Kubanze nyina sagala weerimbe kubanga oli musirikale oyine emmundu oyina pistol manye arrogance naye siriwaza gw'oli mu security oyine emmundu. Omanyizo bali bantu eyininga mu security bangamba is a bodyguard. Omusajja yatubuuza yali training omurasha yagabuuza is the bodyguard. Kubanga is really the bodyguard. okakasa nti ng'omuyina Kisubi bodyguard bwe kuba tofa. Ntera okusanga baganda banga ba traffic nga yambadde ebyakwaita n'ayimirira mu maaso g'omusajja emmotoka eveeriye n'agimira wakati ne mugamba muganda wange gwe kyogamba nti olw'okuba oyambadde ekyambalo kyakwaiti wenkutomera tofa. Gwoina arrogance simanyi mwateere embundu ndi mwana wananka gwoli mwana wananka bwe kuba bullet tofa. Nze manyi waliwo ebintu byesitakiririzamu brother Kisubi wadde nalokoka naye tomumanyiira nnyo olw'okuba ndi mulokole. Gw'omanyiira nnyo mbu simanyi toyina kyoyinza kunkola simanyi twalaba dda eno gavumenti yaffe toyina ne bw'oba oyise mu bintu 150 nze tonsisinkananga nkimanyi nti kube nyinza okusalawo ndabo oba terikyakuyitamu kuba gwe otulaze nti wamalayo. So abantu bangi baprovoking abantu abali mu security omusajja akutte emundu omumanyiira kubanga oli mwana wananka ajali kuba ali kuyiseemu. Kati nze nange nakulanga nyina abantu bemmanyi nti oyo asobola okubaako kyankola asobola okusanyawo obulamu bwange. Abantu bangi nga gwoyinza okuba nga olina kyoyina ng'osula mu kalina asula ku street ng'asobola okugyawo obulamu bwo. Nga otambulira mu V8 ya miliyoni 800 atambuza ebigere n'asobola okugyawo. Kyangu nnyo. So abantu abo twakulanga tukikola kinga tukimanyi. Kakati Sobi lwaki nzira ku Sobi siwolereza Sobi naye nnyina abantu bennenya ku Sobi benkugambye nti yasubiza abantu eggulu. Bannaddiini abaagana okusabira Sobi ng'afudde ne bamusalira omusango
baliddawa Katonda bali mu wansonga ki kubanga basalira Sobi omusango nga Sobi wafiiridde abadde muzadde ng'ayina abaana bannaddiini abo bennyini eyo ddiini y'emu yagaana okusabira Katolubwama. Katolubwama kitaawe wa Katolubwama yali katekisiti. Baganda ba Katolubwama balina ekifo mu kereziya wali ku lubaga Lutikko. Abakatoliki baagaana okusabira Katolubwama ne bamusalira omuki omusango nti abadde musamize without any proof. Baffe Katolubwama tubadde tumumanyi nga nakatemba. Ekyokubiri eddiini gye basomeye tugamba etya nze Mukama mwebaza nti nze nasoma byombi. Nakula nensoma obusiraamu ku miggo ate bwe nensoma ne theology kubanga theology terimu sasoma ya busiraamu kati byonna nembitegeera era nempunzika nga byonna mbitegedde nti byonna kawaani kakati yes kakati kawaani kenyini kakati byonna kawaani byonna kawaani olw'ensonga Kisubi obulombolombo bwa Buganda butuufu 100 ku kinnaakyo eri Abaganda. Obwakyabazinga obwebusoga bwe omanyi embaga ya Kyabazinga yanyambye nnyo okumanya ebyobusoga nabufolowinze nnyo. Obulombolombo bw'Abasoga bulungi era butuufu eri Abasoga 100 ku kinnaakyo naye si butuufu ku Bakonjo n'obw'Abakonjo. Kakati bwe namala okusoma ebintu ebyo nembitegeera nekizuula nti Qur'ani ntuufu 100 ku kinnaakyo eri bannyiniyo. Eri bannyini yaboge olwala babakola ebyo 100 ku kinnaakyo era kalicha yaabwe kubanga erinayo kalicha naye but I have nothing to do with that culture. Christianity nayo ntuufu Bible ntuufu ku 100 ku kinnaakyo eri bannyiniyo bajuzi. I'm not a Jew. Unabuka kati ngomyewo ku Sobi. Ndi I'm at that level. Obwongo buli ku .com Uganda wange. Boyogera bwote. Kati ndi ku level. N'omuntu omutemu abadde yogera ko nti mutemu ddala lwaki onenya abantu butamusabira nga abadde yeyogerera kati. Kiddu Kisubi oni munna Uganda. I'm a psychologist. By profession I do understand human beings. Mu psychology also chetuita form and essence. By form Uganda nsi erimu abantu. By essence abantu abali mu Uganda 95% bichupuli. I'm sorry to mention mbuuza lwaki njogedde bwentyo. Kisubi olwaleero mu bannayuganda abandaba. Let me talk this when I'm looking into the camera live. Tukyayinamu abantu mu Uganda nga bakadde ng'obamanyi nti bano bwe ngenda ne mbateresa ebintu byange mbisanga bo beesigwa. Tukyayinawo amakanisa g'omanyi nti abo bwe baba nga balokole abasiraamu baki. Abasiraamu be tulina olwaleero basiraamu ba mizikiti. Abalokole ba mu kkanisa. Abakatuliki baki. Olwaleero tulina abantu boyinza okwesiga nti bano bafaaza bano bapasumba nedda. By form tulina abasumba tulina bafaaza by essence abantu bonna tulina negative. Kubanga lwaki ebyawandikibwa bitugamba omanyize ntambula nnyo mu byawandikibwa bitugamba teri Bwakabaka butava eri Mukama Katonda. Kitegeeza nti buli kabaka obwakabaka bwe bwava eri Mukama Katonda. Wate wali kabaka gomwawa kalulu buno bukulembeze bwa mwesimanyi president mala biki nupu simanyi biki bintu bya mwenena ne mubiki ebyo byammwe mufojinga ebyo mulonda simanyi tukwade bwacha mantu mando wewe mwelonda londa nga bwe mwagala nga balonda ensenene. Kakati obwakabaka buveri Mukama Katonda era bwayogerwako. Kakati kankuwe ekyokulabirako abantu abasalira Sobi omusango balamaga enamugongo nga bagenda okulamaga eri abantu abajemera kabaka nga kabaka obwakabaka bwe bwali bwava eri Mukama Katonda. Kabaka yava eri Mukama Katonda n'akubuuza mbugwane munze bazeketta. Wabula oyo kabaka yalina n'ekisa kubanga nze olwo emirambo mwayita mulina nakugira bako gwani tibuuza abali awo nandi kabaka n'oŋŋamba buuza abali awo yaba masheketere boshandara bayoroba nze nali nsobola abo okuboota nevune ndiwa mu mazi. Abo abantu bali bipingamizi. Abo abantu abatasobola na kulengera ggulu olwaliro mulamaga temubasalira musango naye nga bajemera kabaka ngebyawandikibwa bitugambye tewali Bwakabaka butava eri Mukama Katonda. Obwakabaka obwava eri Mukama Katonda abamujemera mubasinza temubasalidde muki musango. Naye Sobi for heaven's sake kambuuze mukulu Kisubi mu Uganda muno abantu batukoze ebikolobero ne babba eddagala ly'abalwadde ne bafa ne bazimba ebizimbe substandard abantu ne bafa
ne babba ssente z'omuyi w'omusolo enguudo bakola sub standard buli kimu kyonna kiki Sobi kyemuyinza okwogera on record kyakoze nga kikozezza eggwanga lino okusinga bano abaliwo be mupraising kiki Sobi kyakoze ng'olwaliro ababbi b'eggwanga mubasabira ng'omuntu yabba ssente ezisobola okuyamba abannayuganda bawera obukadde oyo ye mutuukirivu kubanga ajja n'awaayo ne muddira Sobi omwana w'abaana ne muddira Katolu Bwama abadde akola entertainment eggwanga lyonna ensi sonna ne tweyagala olwaliro n'obulango bukyaliwo ne mumusalira omusango muli babi gwowolereza gwogamba ki siffe tubireeta siffe tubyogera wabula omusajja yabadde abyeyogerera yabadde ayogera obubbi bwakoze yabadde ayogera obutemu bwakoze yenga ye yabadde abwogera Kisubita oli musiraamu era ng'akwatibwa n'atwalibwa mu makomera ag'enjawulo Kisubita oli musiraamu siri musiraamu bakwata omukazi ne bamuleeta eri Yesu if at all what we read is correct ne bagamba ono omukazi mwenzi biki ABCD worororo wararara Yesu n'abagamba nti kumwenna atakikolangako amukuba ejjinja nabadde nsuubira bannaddiini ononsonyiwa nagambye nakola theology so I'm talking this from a theological background and from a theological point of view njagala nabadde nsuubira bannaddiini okugenda ku mukolo guli ogwa Sobi ne babuuza ekibuuzo Yesu kye yabuuza nkyaba Oluganda kubanga omukulembeze w'eddiini oli muzaŋŋanda nali mbasuubira okugenda kubabuuza ekibuuzo nti baganda bange kumwenna atakikolangako nali njagala abuuze ku mukolo guli nti abantu basatu muwanike emikono bwe yandifunye y'abasatu tikumwenna atakikolangako abadde akondeminga Sobi abadde talimbangako abadde kale atabbangako atatwalangako kintu kya munne mu butanwa oba mu nsobi awanike omukono teyandifunye nyo abameka ebyo bye nandibadde nsuubira eri bannaddiini naye olwaliro bannaddiini baffe bwe banga ono bamusalira omusango balinga Amerika ekugamba nti Putin mukyamu okuba Ukraine wabula Russia ntuufu okumalawo Palestine kakati nze ebyo sibikkiririzaamu are you getting the point be bannaddiini baffe olaba kati nabadde nyina ekinaija Uganda kyendaba nga nyina omusajja gwe mmanyi mulokole mutuufu naye nga bambi azannya paati ng'omutamiivu so abantu abaana abalaba ekinayigeria ekina Uganda enkya bwe banaasanga omusajja ono bamulikogonizinga bagamba oyo mutamiivu oba kitegeera naye nga si muki kati by form kyekituddayo mu psychology nti by form omusajja byakola asitagalinga alabika mutamiivu but by essence mulamu 100%. Abantu bangi nga babi okusinga Sobi mbuuza lwaki byawandikwa bitugamba nti omulabe we wanabanga mu nnyumba teri muntu mubi kunsinga muntu atakkiriza mazima. Abantu bano olwaliro abasalira Sobi omusango bo obasanga nga bamusalira Sobi omusango bali mu taxi naye nga bava mu masabo nga ina neddagala naye nga omuntu yakedde ku machana nosanga omukazi nga mufumbo nakera nafuwe emindi nagamba bajjajja banjayanire naye nga mufumba anonya abasajja bamuyayanire naye akondeminga Sobi. Are you getting the point? Nina olwaliro nze ngo omuntu ali mu security nina files ngono omusumba ayina abaana mu bakazi be bati batalabirira nga ate abaana abazadde mufumbo ate nga musumba. Nina files ngono wayingira obwafwaza ngo okimanyi nti obwafwaza tewabeerayo kwegadanga naye ngo oyina n'abaana nga otokimanyi official toyina nakuba na baki na mukazi bitubirina obo nfuna tubisirikira netugamba bali abafukibwako amafuta munange byandikwa bigamba batya nti tozanyiranga ko yafukibwako amafuta ebyo fairo ntuzisirikira tugamba nti abano bajjajja bakitafe mu Katonda babayita bakitafe mu Katonda tugamba munange kinalabika kityenga mpa information nti kitafe mu Katonda yazaala omuki ne obisirikira mu buntu mu humanity naye ate bo lwaki bakondeminga abantu kati bwe mbuuza abantu bonna abakatuli kyabo nti Sobi abakola ki bayina fairo tebagirina amazima. Nawe kenyini ali wano nanga interviewinga oli mukwebuuza omusajja gwowolereza gwe sebo bwe nkubuuza gwe nawe sebo kankubuuze omusajja gwogamba gwe mpolereza gwe omuyinako fairo ki nze sirina nga nawe togirina nze ndesinga ku bibye bannayuganda bameka yabadde ayogera ng'ayogera kaati nti ye mutemu. Sobi si mutemu pase nkunnyonnyodde nti Sobi
abadde alina kye yeekoledde. Sobi oyo mukyala we gwe yasooka okuzaalamu omwa abaana oyo ali bweru akola. Abaana ba Sobi basomye. Yasooka Sobi is a good parent. By the way, njagala mufune omukisa mugende mu interviewing Sobi. Sobi ebbanga lyonna kati ba interviewing abaana be. Kuba kati kankuwe ekyokulabirako. Sobi okuvedda nedda asula Kawanda mu makage n'abaana be. Okuvedda Sobi aweerera abaana nina abakungu mu gavumenti eno nga balina omusaala omunene nga bakazi baabwe bazze mu ofiisi yange ebbanga lyotamanyi nga baleeta abaana nga bano abakungu tebasasula abaana tebaweerera abaana abo nga nakati bwe tubalina mu gavumenti bwe baba baagala bwino tebebena tubisirikira tubalina. Olwaliro Sobi abaana ba Sobi bonna basoma babeera wa Sobi teri muntu yenna alabira abaana ba Sobi. Tulina olwaliro wana abakungu mu gavumenti nga n'omusaala bagufuna nga abaana baabwe balina ababalabirira. He has been a very good parent. He has been a very good father. He has been a very good dad. Sobi abaana b'abawala tosobola kusanga mwana wa Sobi nga yambadde enkunamya. Abaana ba Sobi bambala sharia. Sobi abadde mukambwe ennyo eri abaana be. Sobi abadde very good parent, a very good father. Atakolera kintu kyonna kyabuyaye ewaka ewuwe. Sobi abaana be towali ani yali abalabyenga mu bintu ebiri sire ebiri stupid. Tulina olwaliro abazadde nga abaana baabwe bayingira ku ssaawa 6 ng'omuzadde yayingidde ewaka ssaawa 2 nga tamanyi. Sobi abadde mubbi w'ababbi. Abadde mubbi w'ababbi. Abadde mushuma w'abashuma. Oba okitegeera? Mubbi w'ababbi. Abadde mushuma w'abashuma. Abadde mubbi abadde abashuma. Sobi njagala omuntu yenna aveeyo agambe tinekanga bwe ntinenda ba Sobi. Abantu abagagga balina zi kamera. Olwaliro tuli ku tekinologi endala. Olwaliro tulina omuvubuka Sipapa bwe yabba ebintu essimu ya muloopa. Njagala omuntu yenna aveeyo alage CCTV kamera ng'eraga nti Sobi yakola kino. Sobi yafuna ekizibu ne ba security. Sobi kankati kankuwe ekyokulabirako. Mumanyi lwaki Sobi abadde awo nga takwatibwa? Ekyo mukyebuuza. Lwaki abadde takwatibwa? Lwaki takwatibwa? Sobi ya meetinga president. Yamusinkana? Ogutali gumu ekitali ebiri. Kubanga olwo yali mu meeting. Nze kati naliko mu meeting ya Sobi ne president. Yes. Sobi n'abuulira president ebintu bye era ye Sobi nga bw'omulaba. Abadde omanyi ompuja bw'embaluka naye abadde abaluka ffe tubaluka. Kati yabuuliranga president Museveni ebigambo nga abaluka bwati namugamba afande abo babbi yayabya abasajja mu maaso ga president. Yayamba nnyo Muzeeyi kinene nnyo Muzeeyi okufuna information gye yali tayinaako access n'okutegeera abasajja be nti bambadde eddiba ddala bali kirala. Oyo yali Sobi. Era Sobi n'asaba Muzeeyi n'akola endagaano ne president. Bino temo bimanyi. Abyegaane kuba naliwo. Ayenza Muzeeyi tayinza kunneegaana. N'akola endagaano n'amusaba ekintu kimu mpa protection nkubuulire. Yamusaba protection. Kubanga yali akimanyi nti bw'amaabya bajja singa bandimwabiza. Muzeeyi n'akwata Sobi n'amukwasa kano kaka bagenda. Bino byonna bye baateekanga ku kaka simanyi biki kaka yandikoze kikaka yalina Sobi ku order of the president. Ebyo simanyi bawandisa banamuli Sobi kati ya managinga simanyi ya managinga nze nagenda mu safe ezo safe house ezogerwako nazigendangamu nze nazigendangamu kankubuulire kabeere ekyengera nagendayo abaana abandaba ku TV benasanga mu safe house ekyengera mwe benali mmanyi abaana ba ghetto boy benali mmanyi mwenna salagira ne babata sabateka ku list buli gwe nali mmanyi benasanga ngamba manyi mu safe house ekyokuiri baana mwe njagala muogere benasanga mu safe house ekyengera ku mwenna waliwo Sobi gwe yakuba ku kibooko ku mwenna n'akalembeza ke mwali mufuna tekaliwo ku lwa Sobi kumwena omuntu yabateranga yakabega teyali Sobi. Nze nagenda okujja okuba akisesinga okubasanga mu go down mwaba musinze nabulya ne family zizammwe nti gye muli mmwe abandaba olwaleero kati olwaleero Sobi Muzeeyi n'akwata Sobi n'amuwa Kano bagenda era Sobi yasulako ne mu hoteli okumala emyezi 4 nga Kano bagenda yagisasula. Sobi yali ku protection yali n'amukwasa Kano bagenda yali director general wa ISO
for the reason muzeeyi n'afuna kyonna kye yali yeetaaga kye yali tamanyi era bwe yamala okufuna information n'akola changes ze yakola. Olwo Sobi ng'awa info ki kuba Sobi nga info ki gy'amanyi okuwa muzeeyi ekyo nakyo oyinza okibuuza kubanga tugambye Sobi teyali mubbi yali mubbi w'ababbi info ki gy'alina gy'ayinza okuwa president kaakati okuba nga afuna obukuumi ekisooka abandaba information Sobi gye yali awa president si yammwe era sobola gibagamba tebakwatamu. Ekyokubiri Sobi bw'ogamba nti talina information gy'alina kuba don't underestimate him. Kugambye Sobi akulidde mu kibuga Kampala Sobi akozesa ebitongole kuba nabyo byamukozesanga nze nyina ebintu bye sitaagala kwogera kubanga ndi bound nze sikizibwa kwogera byonna naye nga abantu ba security bennyini bakimanyi nti Sobi bingi bye yali amanyi ebibakwatako bingi nnyo ate nze nno kankubula enkola y'abantu baffe fe wano tulina abasajja mu ggwanga lino katandikire ku mugenzi General Kazini yalina emikwano mitono nnyo ku level ye naye yalina abantu abawansi tobala. Take an example of General Kale Kayihura yali abantu bawaggulu tabalabawo eyasoma nga tamwagala Kayihura nga wasoma olina amagezi nga abantu beebo P4 P5 P6 be bantu baabwe abantu baffe bano abanene balina ekizibu nti the moment they baku identifying nti oli mugezi you become a threat. Bagala nnyo abantu era gwe abantu bo underestimate kanze kanko ekyo kulaba kola president Museveni oyo mu abantu be munyooma abo ate ye bafuna mu information nze nyina abantu bendabye mu maaso ga president muzeeyi asobola okutuma omuntu gwolowooza nti taminamu makulu na mbabalo mukutuma ate nawe muzeeyi amutute n'akugobawo oyo omuntu gwolaba nga talina makulu nga muzeeyi ayogera naye nawe gwe bolowooza nti banene ate muzeeyi abajjawo n'afuna information y'ensonga lwaki olwaliro Museveni President Museveni asobodde okufuga eggwanga lino n'abakwata obwongo mwenna kubanga yabategeera oyo omusajja atufuge anyiga bunyizi mapeesa kubanga President Museveni olwalira akulaga nti Buchaman presidential advisor we ono ghetto matters naye amulina era president n'akulaga nti asobola okusacrificinga olunaku lulamba n'ajja ne best daughter first daughter najja n'amuleeza ekkololo ngazze ku meetinga ba ghetto boys oye president kati go abantu bano ekirala ye president alina mmwe kyemutayina you underestimate people oyo akuwa information ki oyo yaani akantu kali nnyo mu bantu bano abayitibwa nti banene gwe n'olowooza oli munene nnyo naye ng'ate yakuwa kyova olaba nti nze Kisubi ondaba tunuulira omuntu ng'agamba nti munene tunuulira nti oli munene oli minister oli munene nebuuza wavaawa kubanga nze bwe mbanga saakulaba tontiisa ekyokubiri eggwanga lino ndimanyi nze mba simanyi ngeri gye wajjawo simanyi oli DPC where and good simanyi oli director biki where and good nze simanyi ngeri gye wajjawo naye I can determine your exit. Should I repeat? I don't know how you assumed that office. You think you are too big, but under this Museveni government nsobola okutema omukira nga tomanyi nsobola okujjawo kubanga office gy'oli nga ya government si yajjawo si company yammwe nze simanyi ngeri gye wajjawo I can determine your exit. So Mutokambali omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti gojja otya getting in touch ne Sobi si getting angako in touch with the Sobi lwaki mbadde nkulaba kumpi buli Sobi w'abaali nga waliwo kamera kati njagala wekkaanye abantu abasinga abafu ababadde ab'amaanyi nga balina bye bakoze mu kamera zaabwe mwendi sirimu ya Sobi mwokka unoonyerezaako gonjoleza omugenzi genda ku YouTube onoonye ku video z'omugenzi Kirumira sobola okuwa abantu abafudde nga bonna onoonyereze General Kasirye eggwanga lwaki gwoleese ekyo nze nga nkubuuziza kirala kuba nze njagala kumanya gwe mukwataganira wa ne Sobi nze kyenjagala okumanya anti Sobi first of all yensonga lwaki nkuleetedde negamba nti videos we mulaba ennyo naawe nkulengerawo ekisooka Sobi abadde munnayuganda ekyokubiri nkugambye nti Sobi yatuuka mu maaso ga president bw'atuuka mu maaso ga president n'afuuka omwana bw'afuuka omwana n'abeera ng'alina assignments ezaali zamuweebwa kyokka jjukira nti Sobi ajoyininze bujoyininze tabadde naffe tabadde mu system kitegeeza nti muzeeyi yalina okubaako abantu bamukola ki bamukwasa Sobi abadde muntu alina ebyomugaso
bisagala kugamba naye olwokuba mprovokinze nnyo state yonna eba n'ebintu abantu abakola tukina kipindi kya ovyo oba okitegeera katuli wano tuli ku kamera sobola okuba nga njagala omutwe gwo Kisubi oba nga njagala omukono gwo ngate ngwetaaga ate nga ngwetaaga ssaawa eyo nga lwa alina ogundeeta era nga atakujja wa without fear or favor ate tujja kulinda biki so abantu balina okubeera abo bateeka okubeerawo my friend kumanyire me tell you guys ensi gye mulaba it's not a joking subject okufuga eggwanga si kintu kyangu mwenye bagane mulowooza simanyi biki tutesatisa wa era bw'oba oteeka okubaako n'abantu bo nga waba waluleeta n'ogamba nti mwagalako omumwa gwe nga aguleeta njagala mannyo ga Kisubi gokka nga agaleeta abo weebali mwagalako njala zokka anyugunya you must have them kubanga Kisubi busobola okukyekya nga ofuuse problem nga njagala okuguluka sibyakuseka kati waliwo abantu Kisubi nga waliwo paati gyazanya nga gutojja gikola ki kugizanya so basobi mwebali basobi mwebali bateekwa kubaamu mu buli gavumenti yonna buli nsi bakola ki ebalina ate ebyo si byammwe abantu abandaba gwe kikulu ku nsi kwoli abantu musala emisango Sobi abadde mubi gwe Sobi yali akokoze eki yensonga lwaki woli Museveni musi nnyo gwe tofanga kitegeeza Museveni mulungi kuba asobodde okukuuma n'ebibyo nga nawe woli kati wateekwa okubaayo ffe ba Mutokambali ba Marawuda abatalabibwalabibwa abakola bye mutasobola so Sobi abadde mukwano gwo tabadde mukwano gwo ebibuuzo byo sibitegeera kubanga nedda kiringa kyogenza okulya emmere enjala kuluma nedda ndidde kubanga lunch time etuuse kiri kibuuzo nti Sobi abadde mukwano gwo kiki kyova ze kunnyonnyodde biki sina Sobi si mukwano gwange pase ate si mulabe wange wabula tubadde n'ekitugatta no njagala kumanya just oba omumanyi nnyo oba omutegeera nkunnyonnyodde nti nze yensonga lwaki nkubuuza ekibuuzo nze Sobi nkulaze nti namumanya kuva byadda mu kukula kwange nakula ndaba Sobi nkulaze mu kukula kwange nakubudde ne threat ze nayina nenkulaga nti ffe twakula nga ffe tuli ba student nga bali mu section ndala mu kibuga kino obo kitegeera ne banna abalabe sitayogedde ku bulwayi bwogedde ku Sobi era ne mukwatagana kakati bwe tukuze anti tuli mu kisaawe kyekimu tuli mu kibuga kati ate nze field gye ndi mu Sobi nali mwetaaga nti nze ndi mu field ya security ng'oli mwetaaga because ye ebbanga lyonna abaddemu eri department kakati oyo ye muntu omutuufu experience gy'ayina nnene era etuyambye era experience ye yagituusa n'ewa muzeeyi kati kankuwa ekyokulabirako security yonna eri ewa Hamu ani yagiteekawo ani abadde agikomandinga Sobi Hamu chief security officer wa Hamu ye Sobi mu actual sense kubanga nabo bonna abaliyo yabali ku routing yali Sobi Sobi abadde wali Hamu kati Sobi olw'okuba nti mbadde mu kibuga nga mwetaaga si Sobi yekka ekyokubiri kugambye nti Sobi bwe yatuuka mu maaso ga president bw'abanga ye teyamusalira musango nzaani agumusalira oli mutuufu nzaani agumusalira kyenjagala okwewuunyaamu ekirala kwe kuba omusajja nga Hamu ogamba nti chief security officer ogamba nti omuntu akudeployingira abagenda okukuuma n'okukuuma ebintu byo nti ye Sobi yebale nnyo omuntu atali musirikale atali simanyina bwe mba nkiyita embeera eyo gw'ogiraba otyo no ebintu ebimu kisinira kugalumiriza omuntu z'oba oyambadde kati gw'oyambadde enfu dayo kyuse olw'ensonga n'abalinga ggwe bambadde ezikufaanagana olw'ensonga nti olwaleero njagala nfe ababadde mu kibuga ekisenyi bwe kyali ne Hamu we yajjira ne waatuuse abantu Sobi be yawa Hamu bakoze omulimu Hamu Sobi yakola omulimu omulungi ennyo abaana bonna abakuuma Hamu nalabye omukolo gwa Hamu gwe yakoze okwebaza abakozi be nentunuulya abantu bali babiri mubawe respect waliwo omusajja bamuyita Pastor Kiganda oyo Pastor Kiganda oyo ali mu kisenyi fe abamanyi ekisenyi kyekyali nga yasobola okujja n'atandika okubuuda enjiri mu ekyo ekisenyi n'ateeka naawo kyaki bwe mumanyi ekyali awe wali kyaki I just laugh sitera nnyo omwaka nga gugwako sitera kwagala kuseka kuba guno omwaka tegubadde gwa kuseka era saagala kuseka akaseka akaba kayitidde mu nsonyi we naseka nnyo naye saafunamu kakati
Kiganda Pastor Kiganda yateeka church fe tumanye ekyaliwo awo walinga bamalaya nga balenga openile wazi nga tosobola kuyitawo omwana w'omuntu emisana nga waliwo ewe bimyasa ebikuba bomu zalinga waawo omusajja najja n'ayingirawo neyeewaayo okubuulira enjiri okuwuzika olwaliro bw'ogenda mu church ya Pastor Kiganda nyina abaana benda baba Asha nyina abaana benda banga batendereza nenebaza Mukama nze mmanyi kye baali nengamba nolwaliro ntuuke wa hamu abo abaana bemulaba babacekinga abambadde uniform abo ababakebera abambadde zi reflector aba security. You people, you don't know what chebali. Hamwa kata Sobi, first of all Sobi one. Abadda ina order nga bwayogera buli mubbi agiwulira. Era namuwuliriza. That's one. Two. Abo bonna ababbi Sobi bw'amala okulokoka yabagamba ekigambo eki nti you are either with us or with them. Kati nga you must decide where you belong. Oyino mugoberera. Nga bwe batomugoberedde n'osigalayo eri tukkubirayo. Kubanga babaana muzeeyi one. Ezimu ku bintu ebategeragana ne muzeeyi yawa Sobi kye bayita amnesty. Ate si yekka gwagiwadde. Nze mbamanyi. Yamuwa kye bayita amnesty. Kyova olaba nti nammwe mwenna mbadde mwogera ebintu naye nga ekyokukwata Sobi ekyo mubadde mwerimba eyo oda mbali temugiina. Bino byonna bagamba simanyi kaka bagenda omanyi nafande kaka bamutekako ebintu bingi nnyo nti kaka bagenda buli kintu kyonna kaka bagenda yabeera ne Sobi talina kyamanyi ku Sobi yali president yamumukwasa n'atandika okumulabirira Sobi waliwo n'olunaku waliwo ne Christmas fe gye tutaafuna sente Sobi ne bamuwa millions 2.5 zigende wa mukazi we najja ne bazimuwa eza Christmas. Sobi ne family ye muzeeyi abadde agirabirira. Bino sagala abantu mugenda ne mugamba mumbadde nkolagana ne Sobi kati nze singa president Museveni nze musinga abaana ba Sobi olwaleero basoma ani abaweerera olwaleero fe kano bagenda waliwo ne Christmas gye tutaafuna sente mu security awo wonna Sobi teyafuna ezaali zivuddewa ani yamulagira Sobi emisango gye gyonna fayiro zizo nazona ani yazisazaamu kati ko bongamba nti nkolagana ne Sobi commander in chief of the armed forces ye commander wange ye mukama wange who am I to say no nsobola okupinga commander in chief sisobola yamuwa amnesty there is no file against Sobi there is no offense whatsoever against Sobi lwaki yaweebwa amnesty Sobi yaweebwa amnesty by his excellence ebitabi bagamba but I attended the meeting. Okay. Let the president come and deny me. I was there. Lwachi waliwo tovola bwemba mwogera ko njogera with the confidence. Nkitegera. Lwachi waliwo embeere gamba nti boss wange yandyamu olukwe nga Sobi yayogera nti kaka yamulyamu olukwe ayogera ne Jeno Kaihu kale nti bamulyamu olukwe. Embozi weeri eyo nayo era abamu balowooza nti oba tebamutuusa wa muzeeyi abamu bwe balowooza nti ensonga lwaki ayogera bw'ati ate yalina okulaba muzeeyi. Sobi yalaba muzeeyi omulundi tegwali gumu. Sobi yameetinga muzeeyi emirundi ejaweereza face to face. Ekyala kati nze omanyi abantu mwe mwine ekizibu bannamawulire mumbuuza nnyo ebibuuzo ne mubusuula abantu mu Nsobi bambi nteranga nabo balaba bambi nabo ne babiddamu kuba mubibuuzizza kati nze bw'ŋŋamba nti Sobi yakomplaininga kakati nze ntandika nti okuddamu era abadde ku butambi anti yakomplaininga kitegeeza nti nze bwe neeteeka mu position ey'okuddamu ekyo ekibuuzo owulira kati nze mba neerimbye nti nze nsobola okuddamu ansa lwaki yakomplaininga eyo sigimanyi kubanga nze Sobi nandibadde mukubira akasimu kyali wange kati newe nkakuba takakwata takyakakwata mpozi nyina okumala so gwe tomanyi simanyi awoze simanyi naye as far as I know Sobi naye mugezi era kyowa Sobi waliako Sobi nga ababuulirako ebintu bye ne president yabibagambako kati nze mbibagambye kubanga Sobi amaze yafa kati nze mbibagambye nti Sobi yayina amnesty. Abamu balowooza nti abadde aluubirirwa kulaba president nedda ebyo byonna omanyi abantu buli muntu ateekawo speculation zize naye nze I know. So president yateeka Sobi mu security organs Sobi ayina banga bangi babadde bagamba nti lwaki security kozesa ababbi
yobwe abantu babadde bagamba kati kino kankikugambe mu magye tulinamu kye tuyita military police wekiri bwe tuba tukwata amagye nga bwe tuba tudisciplininga amagye tukozesa amagye mu police tulinamu court eya police bwe tuba tudisciplininga police tukozesa police. Are you getting the point? Ku ssomero mu makomera mulimu abasibe abakulu balina n'obuyinza obupanishinga bannaabwe tukozesa abasibe tudiscipline basibe. So there is no way this was omanya abantu bagane bogera nga bavudde mu ggulu era nze ntera nnyo okubawulira but allow them, let them talk whatever they want to talk but at the end of the day what is the fact on the ground nti olwaleero there is no way kyova olaba nti njagala omusajja gwe bayita General Yoweri Kaguta Museveni siba kuba nti nze olaba President Museveni oyo nze simuwagira nti kubanga muwagira nga kajajjata kuba sifunyeemu naye yennyini kyali wange yanneerabira tampadde kuba singa ebifo byange mbirabamu balala ebyange yabiwadde abalala naye the fact about General Yoweri Kaguta Museveni ye musajja Katonda gwe yawa kye bayita highest level of tolerance nze nga Dr. Omutendeke tolerance gyensanga mu President Museveni eri abunomo ekisooka nyina abantu bangi benda banga nze singa nabattadda nga ndi president nzabo singa nabattadda nga bakalya Christmas endala nga musabu nga nze singa nabalyawo dda nga bonna bakazi babwe singa bannamwandu n'abaana babwe singa bamulekwa naye nga kati ssebo omulaba bakyali baddadi kakati oyo omusajja President Museveni bwe yali alina ekigambo kye yaŋŋamba namubuuza ti President Your Excellency gwe ng'oli wanjawulo ne bakulopera Mutokambali ne bagamba Mutokambali omusajja oyo mubi nnyo naye gwe n'osigala ng'atonjagala oba okitegeera ne bakugamba gundi nze nasomanga intelligence report nga bakuwandiise ku kisubi ne bawandiika ku kisubi omugugu bwe guti ate n'omanya nti omusajja gumutuuse n'amala okubisoma n'owulira nti ekisubi kakati ate abadde presenter wa UBC kati ate ye MD nga ate olina nga batwalira ripoti ezo ate yabumuwadde afuusa RDC kakati nze President Museveni namutya namubuuza ekibuuzo ekyo nemugamba naye gwe oyinza otya okubanga where do you get that kind of tolerance ndaba obugumikiza bwe sibulina era nze singa yayampaddemu obuyinza emyezi 6 n'avaamuko mu Uganda yandisanze miliyoni ze nga 2 maze okuzijjawo abasajja baabo abo mu mwezi gumu miliyoni 2 nyinza okubanga miliyoni ngezi nandibadde nziriddewo naye kati yaŋŋamba bw'ati and he is right that's why I respect him yaŋŋamba Mutokambali naŋŋamba nti you know a reader does not boil at 100. The reader does not boil at 100. You know the reader absorbs, it comes to 80, 100, 110, 120. A reader absorbs and obostege. Omusajja yanyinyonyola ekintu ngamba if you a reader that need to twin a reader who boil at 20. We have leaders who boil at 30. Ati 30 no sanga ngayiseeko kyovola abantu omusajja gwe bayita General Yoweri Kaguta Museveni era nyina General anansonyiwa nyenda kugamba ebigambo bino lwengenda okumitinga kubanga tulina appointment buli ajja maaso go akutenda bukambo nedda a leader must be tolerant kyekyama kyokka President Museveni kyasinza abantu abala ate yakinneegambira yennyini omanyi let me tell you President Museveni alina abantu be kati nganze simanyo bandi we NRM obandi wakinze siriye we NRM ndi NRM mbuza lwaki nze kisubi nze muntu ayina erinnya lya Mutokambali lyava Museveni yalimpa atya nze Museveni yanzuula naweyogera ne muzeeyi nga nkyali mwana muto ebigambo byange era muzeeyi natandika okumpa distance lwaki twali ku training obojjukira bayokera abaana bekichwamba twali ku training information nejja nga abasajja ababa DF ababacho abana bekichwamba nga bategedde we tuli ku training kati we bategera we tuli omusajja kakoza mutale najja natutwala mu nsiko natutwala ne batunyikanga mu bisooto tutule kama freji eyo okumala ennaku 4 kama freji nga tetunaaba mwadde mu ngalo kakati onaku olwokuna olukuba lwali lutonyerera luno lutontonga ebintu nga emibiri gyaffe giriko ebintu olukuba lukutonyako nebitulukukirako nebigira bwe ebiti ate twakola training y'abaana b'abakulu abo bajeno bamuno omanyi yo training temanyi oba mwana wani kati Museveni ajja mu chopa ku makya sawa nga 3 kachopa kagwa wali ajja
naye omanyi okujja mu bantu nga mwafuuka obusolosolo mwenna mwaguba ebintu wenna wetunulako tokyetegeera kati muzeeyi bwajja sawa nga 3 kumakya olukuba lutukubyekubye fenna naku omanye naku nga nnyanga tonaabangako ng'ate munaku bakuyisa mu ttosi mbwofaanane nga ettaka simanyi kamafuleji zammwe ezo kati munnange muzeeyi najja nga neekyayi kaliko olwo nali nzikiriza okufa manyi nze nakulanga amanyi tuli baana babajasi okufa ekisinomo we determine nkubalula nenange neneebalula kakati muzeeyi najja nayimirira natugamba ebigambo kati batugamba ebigambo nga saagala nabbiwulya kati nga neekyayi nempanika omukono mu bonna kiri ku likodi nze nawanika omukono kubanga nze nakola training yange n'omugenzi Kaweesa mwe yali nabalamu ebali wano nabuuza nagamba siba maju jukira tuba tucucumye twali tucucumye siba maju nenyimirira nengufunga nemugamba jambo sa nemugamba samahani sa nangamba shida gani nemugamba excuse me sir I can't even identify myself. I don't know whether I'm a human being. Nemugamba I really don't know. Look at myself. Nga nature gwencho mzee natunulira bwati nagamba we mtu gani nemugamba mimi ni mwananchi lakini sio mzalendwa nangamba maana yake we ni Mutokambali Uswahili urumanyi namugamba nti mimi ni mwananchi lakini sio mzalendwa kubanga ye mzee yatasubira kuba nti awali wayogera Oluswahili kuba twali ba student ngaire kumbe tachimanyi nti nze ni mwana w'abakombozi nemugamba mimi ni mwananchi lakini sio mzalendo nangamba we mtu gani nemugamba mimi ni mwananchi lakini sio mzalendo nangamba maana yake we ni Mutokambali chichi kyetegeeza nemugamba nti nze ni munna Uganda nesiri muzaliranwa nangamba kitegeeza oli muva wala nangamba we ni nani nemugamba mimi ni mtoto wako nemumbulira mzee nga mmanyi bintu byawe bibalimu ebyo bintu byawe simanyi fronasa byawe kati okuvolo nangamba maana yake we ni Mutokambali erinnya lya Mutokambali we lyatandikira muva wala kati awe erinnya lyange kati ku training nga bwomanyi bya training bwe yava omanyi omukulu bwayogera ekigambo itibikam kati bwe yavaawo tujukira twalina mwana mboka abamu ku trainer baffe bamutanga mwana mboka nga naye kati erinnya lyange lifuuka kati erinnya lya Mutokambali awe lyakola ki we lyava yennyini yali neweera era lyava ku training era yagenda okuvaawo nze nenfuukirawo ne OC ffe tugenda okuva ku training nze nali OC nze nali OC wabo bakaweesa director Fleet ali omwana ono wa police omanya abaana bali mu police abamu twakwana mu training naye nze mbala mu police abala bali muri mu URA abala bali bisagala byogera kakati that's how we have lived yes Sobi bwamala okubeera okufuuka omuntu omutuufu n'amanya nti mu nsi alina kunoonya ssente mu ngeri yalaali si alina gwenziba mweno ne gavumenti eno ogiraba erina ekiseera kyayo kyekukozesa nga n'ekiseera ky'oluusi kiweddeko kiseera ky'abantu kiggwako kyexpiringa muganda wange Nyombi Tembo juzi bamukomezaawo kyali kyexpiring mzee yayemana kati buyinza okukya ku makya nga mzee yatanzijukidde nga alina wankasuse kati idi mulamba UCC yatutwala anza noga bino betwoga bive ku mpewo yabo kitegera naye nga kankubulye Katonda ono teyerabira nzujukira ow'ekitiibwa Nyombi Tembo yali akola manyi yali musajja waddanga w'amaanyi Honorable Nyombi Tembo yali akola mu Kuleerwe mule Uganda leerwe nga office ze ziri wali nzijukira ow'ekitiibwa Nyombi Tembo bwe yali ajjamu NRM bwe yali ajjamu NRM yajja nga ayagala okulaba ali Haji Moses Kigongo najja nangamba nze emirundi 3 nga nemeddwa okulaba ali Haji nze nakwata ow'ekitiibwa oyo nga si politician nga ne gavumenti agirimu nemutwala mu office yali Haji Kigongo yali entandikwayo olwairo yali minister yali ki so abantu nange Mutokambali nyine tafali yentadde ku ggwanga lino era kyovola abantu nze bwe njogera sagala muntu amanyira bino mbyogera sagala muntu amanyire kubanga mmwe abantu abamu nosanga omuvubuka asomya amakere bamuwadde amayinja 3 ambuuza ebibuuzo gwomanyi ffe gye tuvudde n'ekintu kino nze weero tusobola gamba nti ngende muno tetuganye rule of law siri mumenyi w'amateeka nina kyenkulaga tugwe olwairo ojja n'ogamba kimwe kyabika muri bannopo simanyi mtabika nze ncho yinzo kusanga nga nyabadde bya nopo it's my right kyanyinzo kwambala bya UPC it's my right nekyengeza ko kulaga nti golwalero ofunye mukisa okuba nti goli awo mu office neffe twakola gwosobola okugituukamu
oba okitegeera ffe twali tutobanga olimu osoma ovuddeyo ate tosobola nakutegeera baki bakusookayo kakati Sobi oyagala nnyo ebya Sobi ye musajja eyatandika ekibiina ng'amaze okukyezuula nti kati si kyalina kyakukola ebibiina ebyo bikkirizibwa era si kyekiriwo kyokka tulina abantu bano boolaba ababeera ku bivvulu oba okitegeera ababeera ku bivvulu babawunsa bali registered mu mateeka tulina bano abambala bulaka abaana b'ono gundi ono promoter ono omulala atali balamu mutabani wa Sale naye ayina ababe nze nyina ekibiina kyemmanyi ekyaba veteran baveteran balina bebyabwe nga bisatu nga bajja ne bakuwa security kubanga kankuwa ekyokulabirako muganda wange bujja kukyencha ogule plotiyo ng'ozimba nga plotiyo kituufu yo era ng'ozimba mwalaali naye ng'olinawo materials abazimbi abajja okuzimba tebasulawo olinawo materials zo nga weetaga abantu abalina okujja okuwa such a protection those people are allowed kikkirizibwa tekiri mu sitaani kituufu kiri okay kati ne Sobi abadde ye yakola ekibiina kye ekitabba wabula nti ate abadde mugezi ekibiina kye Sobi ng'okumutwala ku ttaka alina byakubuuza olina ekyapa ate omuwaako kopi n'akola verification nkulaga nti abadde mwalaali nti wondeeta okuntwala okuteekawo omwana wange sinyina bye sitayagala kwogera Sobi gw'olowooza yafa lwa ttaka bwe tulowooza abandi aba Sobi yafa lwa ttaka mmwe abamanyi Sobi nze ng'omusajja omutendeke ku security nyina bye sitayagala kwogera Sobi n'abeeranga mu kufaako byonna byonna ebisago yatemebwa amabega Sobi asobola okufa kummwe bannayuganda mukakasa lwa asobola okutta Sobi nga mbadde muwera kummwe n'abeera nga teyattako n'omu Sobi mumutegeera mumanyi training gy'abadde alina mutuleke tutuli bafiro tutegeera nti wali osobola mwe mwani musobola okutta Sobi n'atattako n'omu kisoboka Sobi mumumanyi bwe mubadde mwaŋŋanga mutulise badongo Sobi gwe mwatemateme mabega yokka leave us alone guys leave us nze nakola kye bayita nze ndi mutendeke am security consultant well trained nsobola okutuuka ku scene nekola analysis we are not fools man abantu bena mukoze ebikolo ne wabaawo obutambi obufuluma ne wabaawo bikyaka Sobi kakalagawa mwatulaga bulazikadya mwatulaga kalya kanakani nga musudde wali we are not fools mwali musobola okumulumba mmwe niwe mwani bali n'amajambi yameka at least Sobi abantu 10 yandiseeka 5 nze kankubuuza Sobi abantu bano babeera nabo bw'oba batunuulidde bulungi baba baayitako dda simanyi abo si babbi babeera nabo mugole banga baayiseeko dda kanakayibakayibagamba nti abantu babeera nabo si babbi naye baba baayiseeko dda oli ayinza okulowooza nti babeera babbi kitoyita okuyitako kubanga kitoyita okuyitako wano mu Uganda olaba omuntu eyayiseeko bw'aba ayogera omulaba wano mu Uganda olaba munnange nno kankusese waliwo ennimi ezikwata abantu nga n'okuyitako tebayitako nze munaye Sobi kankubula ensanze ebintu bingi nnyo mu bantu ate bwe nnyongedde okusoma abantu njize ebintu bingi Sobi waliwo abantu nga naturally baatamiira nga tagunywanga nako ekyokubiri njagala abampuliriza kembalage kambabuuli ekintu kino mukulu Kisubi obadde okimanyi kino abamu bayinza okumpolereza naye abasinga era temubitegeera abantu bonna abasinga okukola ebikolobero ebisinza okubeera eby'amaanyi njagala ogenda okola risaaki yaabwe abali eruzira abali makomera nga Guantamara genda mu kooti ziri ICC abantu abakoze ebikolobero nti yakwata bomu n'agenda n'atulisiza mu nnyonyi n'aggwawo tebalina kintu kyonna kye bakozesa ku bulamu bwabwe era teri muntu mubi ku nsi nga muntu abeera soba omuntu abeera soba 10 ku kinnaakyo apulaninga ekikolwa
ng'ali Mbale n'amanya ngenda kujja mpe Kisubi akatwa n'akakolera Mbale najja n'alinnya takisi n'emutuuse Jinja n'alinnya takisi 3 n'alinnya ne boda nga tannakyusa kirowoozo kye akubwa aba yakyusizza dda. Era mu mateeka mu crime tulina bye tutunuulira nti watta omuntu nti ye naye mwatta omuntu mwava Kampala ne mugenda e Kasese ne tutunuulira olugendo olw'okuva e Kampala mpaka Kasese nga luwanvu nnyo nga mwalinnya ey'Embarara ne batuusa Embarara awo wonna ne mutaluusuusa kirowoozo ne muva Embarara ne mulinnya ey'Ishaka ne batomya Ishaka ne muva Ishaka ne mulinnya eyabatuusa e Kasese. Kati ntunuulira gravity of the crime nti bano bantu babiri bombi bakoze mada naye Kisubi ono yamujunjiza bwati olwatuuse bwati Kisubi najja piso nampirawo bullet ayinza n'okubanga Kisubi yeekanze nga looza ayinza ono muyitemu oba ki tunu ya circumstance Kisubi ngeri jja kubyo muri bullet nentuna n'oli nti yatuuse Kasese n'akuba oli bullet naye ng'ono akubye omuntu e Kasese bullet yamuvinze yatambudde miles 180 kitegeeza nti it was a well calculated move etabaddemu accidental eyabadde very intentionally done. Kati much as both accused of murder, but the gravity of the crime vis-a-vis the intention byawuka. Kati nsobola okutunulira nti well they are both guilty, they are both found guilty and they are both accused of murder, but the gravity of murder Kisubi tasobola mutunulira nga bambi yafuna ne even after shooting Kisubi felt sorry to an extent yakubira na ambulance ate bano bamala okupta n'omulambo bala okukukuba ne bagutematema ne bagusiba ne bagutwala obyo ebya following obitunuulira. Kati olwaleero amazima tugoogere nti Sobi-Abadde talina we yali atambuliddeko nti nvudde e Kampala ngenze Masaka. Njogera ku bantu be ku gurupu. Kati gurupu ya Sobi eyinza okuba anti kati kangulage Sobi-Abadde tasobola genda kukozesa basumba wadde ku bantu bali mu kyaki banga bw'okozesa abantu abanyi b'enjaga bw'okozesa abantu abanuusa bw'okozesa abantu abatamiivu nga be bakuuma security kikyoba osuubira. Weebale nnyo ate oli obuuziza ekibuuzo ekirungi ate ekyo ekibuuzo kitawaanya bannayuganda bangi. Omanyi ebintu ebimu mugenda ne mulowooza nti bizibu nnyo era ne mubirabira nakagambye nti kisizira galumindi zoyambadde kyannyamba nnyo nakola n'omusajja Geno Sejjusa yanyamba nnyo Sejjusa yanyamba nnyo yansomesa ebintu bingi. Geno Sejjusa ye yansomesa ekintu kino kankuddemu ekibuuzo kyo. Twali ekkololo ojjukira ng'oli omukazi atuzoganya yali simanyi director wa wano we Kampala oba yalaga wa Musisi ojjukira nga atuzoganya ekyolero nga tulidde basooka tugoba wano mu nyumba ya KCC tuvula ntugeze ekkololo nayo n'atuyigganya naye lumu twali ekkololo mu meeting nga twagala omuntu agenda okukola amasannyalaze ag'ekikomera kya ku office wali ekkololo. Geno n'abuuza bana mwino mumanyi akola amasannyalaze abaana ne batandika afande waliwo ono musajja mulungi nnyo musajja mukulu mwesigwa naye ali very slow waliwo ono omulala simanyi agakola ate simanyi biki ne waliwo oli omurasita yakola amasannyalaze ate ku speed naye afande mwenzi muyaga obo kitegera naye waliwo n'oli kati bonna ne basooka ne boogera bonna kati Geno n'agamba oli omusajja wabanga waliwo abantu abali intelligent be mutategeera nga ye Geno Sejjusa tebafuna mukisa kubeera naye. I learnt a lot from him. Geno bwe yamala n'agamba nti n'atugamba kale kozi mwagambye nti waliyo omurasita omunyi w'enjaye omubbi naye ng'ate yeyagakanika nnyo ate ku speed nti ye nti okay. N'atugamba kati look n'atugamba nti mulaba tofiirwanga omuntu tofiirwanga ebirungi ebiri mu muntu olw'ebibi ebimulimu. N'atugamba nti tutunuulire rasita ono munyi wanjaye tasobola kuginywera muffe kuba tuyina emmundu atutya mubbi kati kye tuba tukola tumuleete atukolere lisiti mumuteeke mu mmotoka mugenda agula ebiki ebyetaagisa mwenzi. Tetulinawo wano bakazi baffe wadde abawala bajja okwendako kati ensonga ziri zonna ezaali zimukubisa nga mazima tezitawo affectinga. Kakati obwedde ombuuza ekibuuzo nkulaba ne Sobi kulaba naani nenkugamba n'abalala
kati nze nasoma nti kiki kyenjagala mu muntu. Abantu bangi mufiiriddwa abantu nga ne mufiirwa ebirungi ebibalimu olw'ebibi. Era ntunuulira abantu kati nze tondaba. Nze ngamba abantu nti wendi omubi ate wo mpunya n'ekivundu. Ate wendi omulungi mpomerera simanyi na mubiri gwa njuki. Mubisi gwa njuki. Oba kitegeera? Era abantu bangi bwe bamala okuntegeera bagamba ze banaye nali simanyi. Kubanga nze ndi musajja awoomerera obuwoomi, ndi muntu mulungi. Naye because sometimes abantu baagala nnyo ba hypocrites. Nti Sobi mubi nnyo. Ekiisa Sobi omubi kubanga yavaayo n'akonfesinga. Naye ng'abantu abasinga Sobi obubi beeba abali mu nzikiza abatavuddeeyo kwogera. Amazima. It is the difference. Chobala nti nze omusajja Generation Yefunza alina kye yansomesa. Kati gwobuuza kyabo babeera nabo, babayaga, babeera nabo. Ayinza okubanga yabeera nabo. Kiki kyabaagaza at that point in question. Abayaga bano bamala okunywa enjaga yaabwe. Bwe mbatuba ku mission bwe mbagamba nti gwende ondetera omutwe gw'omusajja oli tandetera gwa mbuzi, tandetera gwa musajja oyo. Bas. Naye wano waliwo agayaye ng'ojja gutuma omutwe gw'omuntu gumala ennaku 3 kukubulenga bwe nkyamunonya muli Nyakagere kukuleterera n'ogwa kapa. So abantu abamu muleme kulowooza titebikolebwa. Abasawo Abaganda, kankulaga abasawo Abaganda abo balaba. Agana alimba n'afera omuntu namugamba genda oleetera omutwe gwa gundi. Abaali awo ng'omuntu aguleese n'agira bw'ati. N'agwa eddala 10 naye yali muki. Kati kino nkyogera nga ndi mu kamera. Kino nkyogera nga ndi mu kamera. Bakama baffe abali mu bitongole ebyenjawulo mulekerenga awo okututuma emirimu gye mutasobola kukola bwe tumala okugikola ne mutuyita abatemu. Mulekerenga awo okutuwa assignments ne tumala okuzikola ne mututeeka mu red book zammwe n'otandika okuntya n'otandika okundaba ng'omutemu kubanga wantumye ky'otasobola ate ne nkikola successfully. I'm a victim. Lumu kyannuma oli nakola statement nga mpulira nagamba omusajja oba nange bwajjanga ayogerere ng'eyo kyayaga ompita omutemu. Lwaki ompita omutemu? Ng'ate yakutumye. Gwe lwaki ontuma byolowooza nti tebisoboka? Kino ekintu nkyogera bakama baffe mulekerenga awo okututuma bye mutasobola kukola bwe tumala okubituukiriza ne mutuyita ababi. Sobi byalimu bye mwamukozesa temubibuulira abantu yabikola successfully. Lwaki bwe mumalanga okutukozesa ebintu mumala ne mutuyita ababi? That's why tubeerawo nga temutulaba n'otandabawo n'okubira n'essimu n'esitajja kubanga ngenda kujja onyanjule bubi. Akuyita mutemu already. Onyanjule mubi mu bantu. Nveewo gambe nti ekiri ekyebadde twogerako abo bakisobola. Lwaki olaga abantu nti nkisobola? Bw'oba oyagala nkikole lwaki tekiroote between me and you. Bwe mbanga nakola ekintu ne mukinkozesa on behalf of the state lwaki okintekako ne kibeera kyange personal as if nali nkikolera family yange. Bino ebintu bituluma. Sobi Kisubi bino ebintu bituluma. Si Sobi yekka bangi. Bangi lwaki ontuma okukolera lwaki oŋŋamba nti genda olongoose wali gwe wotasobola kukwata bwe mmala okulongoosa awo ate n'otandika okundaba obubi n'ogamba omusajja atatya nanswera atatya nanvunyo naye nga gwe wantumyewo. Bituluma bino. Sobi olwaleero ntunulira ebintu ebimwogerwako nga ffenna bye bigenda okutwogerwako ffe bitwogeddwako. Ffe olwaleero tutuuka ewantu n'otuuka ewantu n'ogamba n'obuli ebikwogerwako naye nga mazima ga Katonda mu ggulu toli kye wakola ku lwa bulungi bwa famire yo. Bino ebintu binkwalira n'amaziga mukulu wange Kisubi. Bakama baffe abatulaba mutukola bubi mutwerabira mutusuula nga twononeka mutwonoona mu bantu. Oyo musajja oyo naye nga kiki kye nakola ku lwange buli kimu kyonna nga mmwe mwakinkozesa buli kimu kyonna nakikola ku lw'obulungi bwammwe. Lwaki mutukozesanga ne mumala ne mutusuula? Sobi olwaleero asalirwa omusango. Lwaki temujjayo ku birungi bye yakola? Temubimanyi ababbi bameka abava ku mububbi ku lwa Sobi? Abatemu bameka olwaleero be muyina nga mubakozesa ku lwa Sobi? Abatemu bameka olwaleero nga mubambazizza bali mu office za government ku lwa Sobi? How many criminals? Olwaleero bameka abali mu uniform ya police nga bali babbi nga mwabali recruiting nga bali batemu olwaleero mwabawa amayinja mubongera okugabawa bameka? Ebyo bitemu byogera kyogaba Abasobi tebalina kye baakola.
olwaleero ffe n'oteeka abantu erinnya lyo buli w'olitadde naye nga baganda bange ekisinga okutuluma amannya gaffe ago ge mwogerera obubi abantu batukyawa ku lwammwe tetukyalina ne gye tuyinza kudda nze malawuda bwe nkyenkya ne ŋŋenda mu nuupu bangoba bwe ŋŋenda mu dipi bangoba bwe ŋŋenda mu UPC tebakkiriza naye nze wano wali waddewo ekibiina kya kitanga nzaala bano abantu si balungi nze mbabuulira abantu musalira Sobi omusango naawe kenyini obwedda nkuwulira ogumusalira kubanga nze mbadde nga mulaba yeeyogerako nedda munnange ensonga lwaki musalira oba bulijjo mulabaye aganze okukola obukozi bwe nti bye nakuliramu ngamba kituufu bye yakuliramu ate kankubuulire si ye yekka nedda abantu bangi basomera bye basobola okukola oba okitegeera kubanga buli muntu abeera n'assignment ye mwe abantu abo muntu yita bubi naye bye tukola temusobola bikola nze nyina ebintu nga gwe minisita ng'ogyeko ezo escort zo z'oyina ate tosobola bikola amazima ebintu bingi bye tukoze mwe musobole okuba obulungi bwe tumaze okubikola ne mutuuka gye mutuuse naye ate mutulaba nga bakrimino it's very bad nze njagala nkubulye buli muntu yenna mu ngeri ye aweebe contribution ye mumanyi gavumenti yaffe gye yava vuba tulaba obubi kenjagala osembyayo ku nsonga ya Sobi nti Mutokambali tubadde wano ffenna nzijjukira ebiseera bya Wembule Jeno Kayanja mujjukira bulungi nnyo ndowooza ebiseera ebyo yali akyalina Kano nzijjukira ebiseera ebyo nti twawulira ababbi bangi bagenda maaso n'okubanga bakozesebwa okulwanyisa obubbi obwali bugenda mu maaso ebiseera ebyo ebiseera bingi neebuuza Sobi bw'ayogera omuwulira agamba yatandika dda eŋŋamba Sobi lwaki teyayingirira mu biseera ebyo ebya Fande Kayanja we yabeerera mu Wembule era oluusi ngenda ne neebuuza bw'aba yali mubbi kijja kitya okubanga yasimattuka ekiseera ekyo ekya Wembule gwe tobyebuuzaako ebyo nze sibyebuuza gwe obyebuuza nze siri civilian ebibuuzo byammwe ebyekisivilian nze sisobola byebuuza olw'ensonga ekisooka Jeno Kayanja teyamalawo babbi bonna kubanga era tewali alina asobola bamalawo ababbi bonna kubazaalibwa bonna kubafuuka anybody can become anything oba okitegeera teri muntu kyotasobola asobola okufuuka ekintu ekirala kati olwaliro commander in chief of the armed forces Jeno Yoweri Kaguta Museveni nkyasobola okunfuula CDF gw'onoogaana aye no nembeera CDF ate nze embeera oli owaddala neyalagirwa kaakati obuuzizza ebibuuzo nze byesitasobola kwebuuza tilwaki Sobi teyajoininga ebiseera ebyo biseera ebyo Sobi yali mubbi nnyo nga tanalokoka period etasobola kujoininga naawo n'okufa Kayanja yanoonya ababbi bangi nnyo abamwekweka bangi bataafuna bangi era abasigalayo that's 1 3 ababbi Kayanja be yali anoonya ate obubbi bwabwe sibwali bwa Sobi tabangako robara never Sobi tabbisangako mundu mu byafaayo bye Sobi tabbisangako mundu tamanyi mundu ekyokubiri Sobi kye nali mwagalako kyali kintu eki kimu kiriwa security Sobi yali tawaayiriza never Sobi nze security zonna zansanga ng'essimu yange mu namba ya Sobi ng'abagamba oyo tamanyi ne we bakwata kijiiko tamanyi ewa kitegeera Sobi teyawaayirizanga abantu era Sobi ne wamusanganga n'ababbi abataano atali mubbi ng'agamba oyo si mubbi that was him. That was the good part of him. Era abantu mangi who would be following. Chofola banti nze nnenya abantu. Kubanga ne Sobi ne muzi safe house twakolanga naye screening. N'ataasa abantu. Ebyo tebabijjaayo. Nti how did we manage? Abo bonna abaana kankubuli abaana obalaba. Abali ekalangala. Bali badde bano okufa baafa. Bali badde bajjudde mu luzira. Twabatwala ekalangala nga balya fish. Oba kitegeera nga bali under Sobi nga bayisa bulungi tebayisa bubi teyabina bikolobero bye yabakola oba kitegeera Sobi yalinga ayina omutima ogutakkiriza muntu ali innocent to fall a victim ekitali kubano bakama baffe wano tulina abasajja ng'omulaba nti yasoma simanyi PhD simanyi ali mu office ngo bamugamba nti Kisubi yakola kino nagamba oyo musajja oyo temuwundetera mu office yange tabuuliriza
takoze eki abantu abamu batukyawa because tubabuulira amazima abalala batukyawa because basanga nga tuli bagezo basinga because tubasinga omulala nakukyawa kubanga yakuzudde nti simanyi olina connection ne muzeeyi ABCD ebintu ng'ebyo just abantu n'obulungi bwo bukukyayisa kisubi wano waliwo abantu abakukyawa olw'okuba oluddewo nnyo naye kikulwisawo nnyo kuba obadde mukozi mulungi nze ne bwe nsanga enkyanga bakuwadde obwa MD sinyiiga nekiki ekinnuma tolwaliro n'osanga omuntu ne bakulaga nti ennamba ye eri gundi ndi mu magye ennamba ye eri mu ennamba 7 naye sajenti ate alina mu uniform byakifiru ate nze sikyalina kyentya kwogera in conclusion mulekerawo okusalira abantu emisango kyenyinza obbagamba abantu abamu bemusalira emisango njagala obbabuulira n'obuwombeefu ebintu bye bakola babikola ku lw'obulungi bw'eggwanga babikola ku lw'obulungi bwammwe naye abantu abamu bwe bamala okubakozesa babakozesa ne babasuula kati mmwe ne mutandika okubasalira emisango mulekerawo abatuulabo okusalira abantu emisango abantu abamu bamusalira emisango bali very innocent bukya ku makyanga bakuwadde order genda okole kino naffe bennyini ayogera nammwe bingi byenkoze ng'omutima gwange tegubikkiriza kuba nakulira mu ddiini bingi byenkoze nga ndi musiraamu nga tebubikkiriza nekola ebintu nga ndi mulokole nga tebubikkiriza naye nga bye nnina okukola nze kennyini ayogera nammwe nga bye nnina okukola nsanga olwaliro abantu kisubi ne baŋŋamba ebintu bye nnakola nange ne neesika nga nze nabikola ne mpulira nga nswadde amazima neŋŋamba ddala oyo kyayogedde nze ng'ate ndaba ayogedde ammanyi nga nze bambi sinabijjukira nze nga sibijjukira amazima ga Katonda nga mukutegeera kwange ebyo bye bayogedde mukutegeera kwange nze omwana eyazaalibwa abazadde bange abakyali ku nsi nga sobola bikola kuswaza abazadde bange ng'ate nabikola ng'ate nabikola abantu nga kati kiringa Jackson bono ŋŋamba nti nakola kino Jaako mmanyi toyinza kumpaayiriza ne munaye nkusanga Jaaka n'oŋŋamba ekiboozi ne ŋŋamba Katonda wange ne ŋŋamba oba Jaaka yakyogedde kituufu naye ng'ate bambi nakikola kale bambi nange abandaba nange kambeetondere bambi mutusonyiwe nange munsonyiwe nange nnyina abantu be nalinnyako nange nnyina bye nakola naye bannaye mutusonyiwe eno gavumenti yaffe naye bakama baffe bingi bye batukozesa bamala ne batwegaana ne batukasuka ne batukasuka ne bakkiriza ne mutunaabirako ne bakkiriza ne mututulinnya ne mutukuba amagye amavuulu ne mutukuba amayinja naye nga bwe kimu twakikola ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe ku lw'obulungi bwammwe tuli bantu abalungi tuli bazadde tuli bantu abategeera tuli bantu abayivu tuli bantu abagezi abatakola bintu biri stupid but sometimes money behaves according to the surroundings therefore mbasaba omwaka nga bwe guggwako ebikadde byonna Ebyawandikibwa bitugamba mu 2 Corinthians 5:17 when we are in Christ Jesus we become new creatures the old has gone and behold the new has come. So as we end the year I pray that the old is gone and the new has come. I pray that we become new creatures. I pray that we forgive in order to be forgiven. Whoever that was wronged by Sobi, whoever had a wrong mentality because whatever was said about him, please forgive Sobi, forgive this nation, forgive us on behalf of our children, forgive us on behalf of our parents because Sobi aina abana. Sobi alina omukyala alina bazadde be at least forgive him on behalf of his children kuba bose balina kye bali babakoze naffe mutusonyiwe abamu bambi mutusonyiwe twali mu bifo katulowooza tuli bannyo amalala twalina baana bato twali tukyalimu obuto bambi mutusonyiwe bye twakola naffe babitukozesa katulowooza tuli bannaabwe nnyo bambi mutusonyiwe ne Sobi wange bambi nkimanyi ti naye is a victim because yakozesebwa ngalowooza tosanga munnange bali basiima enkomerero ye mugirabye nange simanyi yange bweribeera naye mbasaba mutusonyiwe right from the bottom of my heart mbasaba era nga by the way kamawe enamba yange nga mbasiibula kuba kimanyi bantu bangi abajja okwagala okubako bye mumanya enamba yange eri 0772 52 53 18 eri ku WhatsApp oba osobola okunkubira ku 0700 20 49 15. God bless you and happy new year. Thanks so much, my brother Jack. Sure. Thanks for hosting me. Wow. Thanks for loving me. Wow. And may the Lord bless you. Amen. God bless you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula.
gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako